Gasimba ganene bana mauli wano ku radio Simba pita kibazo mu studio zo jikwanjulira wa police mumuleta wa prisons mumuleta wa maje tajja mukulu muwanga katono nnyo kati mwali muganye ku police eno parliament ne ratifying mwali muganye ku police mukulu muwanga njagala kuwa ku information rumusha nayinza okubanga takijjukira omuodo ki report ne initial bano kye bali bayisiza kyalinga ne CDF oli bali bamuyita mekamanda nga ali mu ssemateeka nga agenda kugwa mu ekyo okubanga ajja mu parliament okuyisibwa yali ya mekamanda ate nga mbaka w'amagye musiye Meja General Mugisha muntu najjalaga nti kamanda yini chief nga ali mu ssemateeka ame kamanda teyeetaagamu ajja muwaganyalako era Mugisha muntu n'akulembe twawandiika tyame kamanda yakulembedde okujja ekifo kye mu ssemateeka emitobo gyawandiika ame delegates abasiye baba yita ne babaragira nti muyino okubeera OP temuteesa don't go into what you call controversial but ninza ngamba tinyifuza na ogenda kusirika naga gutoberanga ku musirikali so but Mwanga, when you raise all those issues effectively chogandi this country has issues that need to be put to a table and abantu bazogereko bazibuzeeko ebibuuzo candidly. Mwami Museveni akugamba ye kyalowoozaako nti reconciliation amanya address ya Muwanga alowooza kukwogera na Muwanga kivumbi ng'omuntu kugaa nti Muwanga oyagala ki. Nali ne mukwano gwange Ibrahim Semujunganda nga tusinkana Mwami Museveni ku television station ku WBS n'atukwata ku mukono, and for me this is the mentality of the president. Musajja mukulu kati bwatukwata ku mukono n'akwata mugwa kono kibazo mugwa ddyo n'akwata Semuju. Actually aba security bali practically batukubye obukokolo obutamukola ki obutamusemberera n'agamba Semuju gwe kitaawo mumanyi ye gundi ali jindi musajja waffe gwoyagala ki oyina kizibu ki. That is the question of the president. Oyina kizibu ki ko Semuju siyina kizibu nina omulimu. I think Semuju was at the moment yakugamba bank loan no I'll come nze ebyange byambuuza nembisekeramu era sa the next level eyali prime minister wa Uganda by and by mukwano gwa Romshana mukwano gwa Muwanga John Patrick Amama Mbabazi bwe yayogera nange yagenda, this is how far they will go, yagenda ku digging up information ku banka tigundi oyina loan ejindi bakubanja sente bweziti ti jangu tukuyambe ku wa defaultinze no ku defaultinga which is bad manners. Charles Romshana ono kapera atudde wano bwe yasinka n'omukuba generals bwana bayagala jamuoge en bino bya kugamba bino ebyamakweka mu ne boogera ku Uganda reconciliation efaanana etya Uganda eribe efaanana etya the primary contradictions. The primary discussion was Charles oyagala ki, Charles tukuyambe tutya ove mu discussion eno. If it were not for me, if it were not for me, Charles Romshana would have been recruited as a full-time operative of state. Mark my word, full-time. I don't know what he is now. Full-time operative of state. Much future discussion eyo jagamba primary and secondary contradictions. It was about what is the bread on your plate. So the discussion should be beyond the bread on my plate. Neyo discussion ne Muwanga yetaaga basajja bakulu, teyetaaga banonyi ba muwogo. Ba member ba parliament abasembayo mu kisanja ekiwedde mu 2016 abasinga obungi because neno toke eriwo ey'okwiwawo mu 2000 ba member ba parliament omulundi guli Besigye yali amanyi mu 2016 nti azimbye capacity n'abantu ne leadership nti singa akalulu kanabbibwa oba ne katuukako ekizibu there will be a snap point. Bwe bamukwata ne bamukuba mu nnyonyi ne bamutwala e Koromojjo. Ebbanga lyamala, was it 90 days in Karamojja? Ebbanga lyamala e Karamojja. Ba member ba parliament baali basimba lwa kasota genda mutundwe ku Serene Suits.
kusinkana mukwano gwa Romshana nze nanywayo sibe mazzi. MP bokka ne ba road mayor ne baki. I don't think road mayor again mumanyi Kibazo, kugambye njagala at least nsobola okwogera ku bemmanyi naye sijja bogera manya nti basimba line kugenda eri, and that is majorly the point. So this country's discussion is not at the level of the politician per se. No, mkulu Chwazo mbani njagala Era sebo wanjukidde akantu k'Obote mweleeta twe London friend yagamba nti bagambanga nti bw'alikwata nti Kabaka bw'alikwatibwako Buganda eriwunya evvumbe nti naye Obote we yali awandikira ndowooza yalinga mu 68 awo emipiira bakuba ebikeesa bakuba mu Kampala Suzana ne Nakulabye bannayuganda bwe bati nagamba Dani Kamanyi yangamba mwamu disappointing nnyo ng'Abaganda balinda ku celebrating nga Amini yabawambidde naye nga si bo be bakikozeeko. The change now, why for me I even disagree, Peter, discussion, tell you, see, this is a political question. Okay? You must have a leadership across the board. It's all standing and articulate these issues. It's all in a very frank manner. And this discussion, disagreement again, a very resolve the population. But the population where you get for me, if I were a president, but you get angry, Buganda, but you bid. Eh? Let me even say, you get it to Kuchagulani. I don't go from Uganda to Genda Kumukongozi. Anonyachi, Mandwa. A Manda you get a Kuone Gambachi. Yes, sir. So you've got Kangdemo Lumion that Jack together. But you know, Nyereze. Kwange Mandwe no Jabai Ten. In a Mandwa, you see, start the figures. What were the figures basically got in terms of population? You are grossing at 3 million. Okay? What has been the added on since 3.4 million? Since Semo Gerere, or studying our figures. They are not far different from a true story. That Orai never tabe chagulani. Okay? A man when unge kuteru omoshana, he will pose the same challenge. And he will radically almost be supported equally. Shifting enzo kujamu Ora regional, those ethno wound, shifting the kajamu, Chabatusura, Ulanga, when but by and large, there is a consistent message. I want to give away as idea of Museveni jayagala okutta ng'akozesa namwe MP mukulu mwanga mwina kye musobola otuyamba. Abantu bano bwe bajja nga baleeta bajeti zaabwe kuba byonna tebijja kukolebwa lumu. Ono abadde yeemulugunya nti 2/3 yagenda 90% ne implant 2/3 aba returning officers bava mu West. Yes, Museveni si abalonda. Abantu bano bwe bajja kuba mubasaba babalaga staff naki mugate tujja kuyisa budget yo nga yeekubidde abantu bonna bava ku kyalo kimu tulaba abooluganda bako n'emikwano waakiri amawulire gaba capturing nga mukitaddewo kiri ku record nti ekitongole Rwomushana kyakulira bonna beerukunjiri singa nammwe munaayambako oba oli awo behavior Katerega oli wala. When Semujunganda was the chairman of COSASA, there is a complete report generator ng'akulaga nti ekitongole gundi kikulirwa Kibazo nti Peter Kibazo yeddira Nnyonyi ava Kyaggwe ono gundi ava gundi lisi y'aba Japani n'agiteekawo lisi y'aba Korea n'agiteekawo. What became of it? Mukwano gwo ne Siraje yakwata report eyo naga this is not important to discuss yabada appendix to the report no discussing the main report. So the information I wanted to give Nkomawo no was garayo. Talking about elections, there may be persons who still feel that in a one of those messages was sent by Godfrey Binaisa. I would want Binaisa in present for me to repeat it. But if you see him, you repeat this to him. Binaisa said, it is not that Amin loved Bote less, but that he loved Uganda more. That is my learned brother, Godfrey Binaisa, saying, Amin loved Uganda. Are you people of Uganda, do you agree that Amin ever loved Uganda? There you are. There you are. Well,
There's another propaganda that goes on, and I got it when I was in exile. They say, oh, Obote, nobody likes him in Uganda, but particularly Baganda don't like him at all. Many of you who are old enough know me. I have never been a tribalist in my life. Never. And I shall never be a tribalist. I have been leader of UPC for many years. Baganda have been members of that party for many years. Baganda have held the highest positions in that party. I was also head of your government for 9 years. And look at the type of ministry I used to set up. No discrimination either on tribe or on religion. Some of my most important ministers were either Baganda or Catholics. Let me mention only two. I had a minister of finance, Muganda. He's sitting here behind me. Is that hatred for Baganda on my part? All of you people of Uganda, you love education next to your whole life. My minister of education was a Muganda. So what about the question of religion? My minister of defense was a Catholic. My minister of internal affairs was a Catholic. My minister of local government was a Catholic. My minister of finance was a Catholic. I can go on enumerating. I have no tribal feelings. I have no religious feelings. I come from a very big family. Some of them are Protestants. Some of them are Catholic. Some are Muslim. And in fact, I've got a cousin of mine whose name Mother Superior Digulu. Now, these propagandists want me to tear off myself. Gasimba gane neva namawuli wano ku radio Simba pita kibazo mu studios ejiko anjulira. Katerega nagambi bw'owuliriza boto ye yali ayogera obudde obwo afaanana nnyo ne Museveni yabadde ayogera wano nti bano nakola bwenti nenkola bwenti. Fundamentally okusosola n'okukolagana n'abantu tekiri mu bino byolabako amangu, kiri mu bikolwa ebigundiivu ebikola ebirala. Ne njagala kuseseetukawo nveewo nkatona kwestuka because abadde ompadde opportunity ate still not ajimpa. The point I wanted to make is nti DP gendo tunulira engeri DP gye yalondanga candidates baayo buwandiise flag bearers benyinawo the likes of Professor Mulema, Mulenga engeri gye yabalondanga then ogoberere ne leero engeri ebibiina gye bironda flag bearers byabo. Mukulu mwange wanabaddeyo point nagamba Emmandu awalo gwe yayogereddeko nga lufalinga tukyagulanyi kati awo bamuseveni bwe basinziira gamba sijja kwogera na kigroup na group kanjogere ne Emmandu agweriko because we tend to glorify individuals tuzimba carrots nti muwanga ina issues zino ne bwabanga yandibadde azoogerera obulungi by the way n'okuziteeka mu nkola tasobola kubeera flag bearer wa Nuupu because taliiko Mandwa bali abalala tebasobola kukola ki kumusajjika na kino kyabadde ayogera Mandwa muwanga tagenda kweyogerako ntaate yagikola because base ya Nuupu bamuwanga but tosobola kukibula society n'ekitegeera oba n'ekiraba that the Segona the Muwanga the Mpuuga baaliwo nga na Nuupu teriiwo bebakola ki bebagizimba Charles that is also deficient. Lindako ekyo nakyo kiri deficient katono. Buli group erina okubeera ne leadership. It doesn't matter. Then you by the time Bungereza we yasalirawo okwogera ne Sinn Féin, Gary Adams, possibly not the most qualified of all, but the most atrocious of the generals at the time, wano bwemwogera ku Koni nseka n'okuseka, but Bungereza yasalawo okwogera ne Gary Adams emikono gye gyali ginaabye musaayi. Bw'oba osoma story ya Bangereza nga Bangereza be bawandiika, Gary Adams emikono gye gyali ginaabye musaayi naye yali akulembedde group at that time. It is not too much to ask to talk to leadership of groups. Kiza Besigye bamwami Museveni bwe reaching out mu gwe bayita Kachai first 2011 yogenti zine nsonga teziri about Besigye the person, ziri about the national agenda, and that is the mindset we need to bring to the table. Nti mwami Museveni alekerawo okulowooza ku address ya Katerega the person nti I know where Katerega stays, manyo omuzigo gwa Katerega nsobola okutuulayo ne tutuula ku banko ne tunywa chai. Actually, what are the national issues that require being talked about? Actually kibadde nti abantu bobawo obutaala tugita bukadenge oli n'atuuka ku lumbe yagamba z'okuziko we waffe then their issues are sorted.
I think abantu basaze nti nebo banakataala nga issues zaffe tuziriko, will remove you. I think instead of looking at what Uganda happened in the central region in the last election, no kuyamba to change the mindset of, actually for me the biggest score mu last election is saying ti abantu bagenda kulekeraawo okulowooza nti ebina byobufuzi tebalina buddukiro. You see, the problem has been bw'otaba na Museveni ogwa, bw'otaba na DP ogwa, bw'otaba na Besigye ogwa, sagana ndowooza yezze nti bw'otaba na Bobi Wine ogwa. Actually, Mwanga, I think this election emphasized it. No. Kyogeza amaanyi nga amaze okusurvivinga. Teyandi kyogedde yesterday. Kibazo. Eno mwero sijja tugenda okulonda ku Lwokusatu. Okutalina bufaananyi. Owulira ababaasi bali mu kalaatira baabwe temutawaana baasi n'abamimvuli era olinga alowooza nti diiru yaki ya baasi na mimvuli nawe waliwo wanaakubye essimu n'aga nti ne bamukulu Muwanga abadde tagamba gwe ng'omuntu naye abali mu nupu ne mu opposition nti nammwe mugwemu ambitioni zammwe ez'okulowooleza kuba awulira ani anaabeera leader of opposition ani anaabeera shadow minister nti nammwe mwafuuka stagnated okukolerera nnyo ebifo bya shadow mu parliament okusinga okukwatira ddala ekintu tikasita mufuna ebyo nammwe nga mutowolokoka nga mugweri nti nga muwoza lutabaalo. Peter kankubulire n'ekyo nakyo si kituufu. By the way, abaagala tureducinga to what we are not. We took a stand against ojukira nga tulina stand off ne Besigye when they were appointing authorities, and we said this one we shall not follow. Nenga be balondo ebi 444 ebya bino ebya parliament. N'olwaleero don't expect muntu yenna saga kugera bingi, don't expect anybody nti ku myaka kati gye nyina osobola okudangolinga meyo oba loopu oba godi oba gundi. They are nothing. Literally they are nothing. Era omuwamu alabika lobbying na bwa deputy speaker naye tekiba kibi nesemogere baali bamusuubiza obwa deputy speaker okuva mu DP mu 80. Sisubiramu nopu nti waliwo abwagala. I should have known. Simanyi byabwakazanyirizi kakati njagakubulira togenda byabwakazanyirizi. So the question is nze kyemanyi fena kitulina okusaba the political leaders and as a country we are at a crossroad. So many people don't know the danger we are at. Maybe bana abali mu security they could know if they manage to read the political environment. There is a whole new generation. Etagenda nange musomero etagenda na Rwamushana no what zentunulira kati rallies zendimu nga sinamu obi nogo alimu sinamu gwe first jenganti ono twasamba nayo mupiira. That generation bolaba energy jesamu mukwagala chenye Museveni yakola wana ebyobufuzi nalowooza nti this generation ya badongo najetera furu figure simanya bano ba baby abatalina kye bakola simanya bani bano they showed him nti nalowooza nti nebisawo bya sente bijajisweyinga. The boys stayed firm ne balagamba nti kyetwagala tukikola tukimanyi. Actually ne Bobi Wine as a president Wanup as a Fregabeara wa course naye ali at a test. The moment lwakolamu bwati abana tebasaaga bamanyi kye bakola ki. So there is a whole new group which we cannot take away. Nze mbadde ndowooza nti at any other time kusinga kuna wali kati Museveni mulaba ali mu reconcilinga n'Ambabazi n'abanu ne bani abo they speak to nobody. Kyali muntu wano mu Uganda awuliriza Mbabazi Mwanga. I'm telling you this. Mwanga wabadde naye gwe Mwanga kibu mwe babawuliriza mwawangudde bampuliriza okusinga mwawangudde Gasimba gane ne bannamawulire Katerega nkoma weewo actually kantandikire wa Siraje after the national elections kati tugenda ku lape sembayo. So what for this country? Because the apprehension, the tension weziri tubadde n'ebirala bingi ne then what kyekidirira wano tuli kweyo level gye tubadde tugaa nti wajja kubaayo okutuula kubanga eriyo ne ba talk entrepreneurs ekyo nakyo tobaddukako
eriyo ne batoka entrepreneurs abagamba nti owange tie fe tujja kusuubulira mu toxi zino tujja kola ki njagala so what next ekirala kyenjira okwagalako comment kya budget this week nalabye akakiiko ka mukwano gwange Isiagi mu parliament simanyi mumyuka wa Lugolo Patrick Isiagi nga bayita mu budget eddako n'ebirala effectively budget framework yayise bagirisiza ya trillion twagamba bakayita ki katabalika kase nakase kabalika but nga bakoze is it 43 trillion nebigenderako ebirala nempuliriza mwami Museveni nga wa priority list ye number 1 maje equipping equipping the forces nagenda nga kirira natuka wansi of course kyeyatandise nakyo number 1 eriyo munywanyi wange musajja ali very cynical nangamba mbwa nti ono bwa equipping amaje nti gwe bwogula chopper ya milioni 17 eza dola nkaga musanvu I think yangamye nkaga musanvu eza dola nti ye mulirwana tagula chopper agula anti-aircraft is now what they call the missile shields nti ojigulira anti-aircraft nti oli bw'ateeka nkaga musanvu mbwengula gwe n'oteeka wansi anti-aircraft nga tegula na 10% y'ebbeeyi eri nti oli obeera omumaze but Siraj very briefly ndowooza ekisookera ddala gasimbagana ne bannamawulire wano ku radio Simba Siraj very briefly ekisookera eri abagambye nti wano wetulaga nti the ultimate solution bamuwanga gye balina otukolera bwe batuuka mu palamenti nti kuddayo ku instituting amateeka gakapinga bwa president noddayo n'ogamba nti obwa president obutaddeko ekkomo mu myaka mu bisanja bye busavinga but ne powers eza president zibeere capped. Owokubiri yabadde mbazira ye yabadaga nti nti to instituting regional governments power moving ku center wabereyo power eri ebusoga wabereyo power eri erango eri acholi nti when you move that then you will dissipate the center but of course banakenya ekyo bakikola mu provinces je bayita majimbo but even the majimbo did not deliver that. Siraj, very briefly. Ngatonda bakulowooza ku bya regional powers. Obuzibu bwe tugenda okusooka okusanga ng'eggwanga tulina abalondeddwa bayitirivu obungi. Nga ne bwoba ogenze ne budget framework paper yayisibwa senate zimala ekisooka either nga president bwe yagambye nti atajja kukkiriza ba MP kweyongeza musaala kyendowooza ne local government balina kuziwa kati emoluments so si musaala nga baziwa sitting allowance olwa namba yaazo ekubisiddwamu emirundi 2.5 okuva kwebaddewo. Ekyokubiri wajja kubaawo discontention both mu bibiina byonna mu ebyobufuzi ng'otandikira ne ku NRA egenda kutunuulira paka President Museveni ng'alonze kabineti ye etunuulire East African elections eya iyala mu July ndowooza etunuulire abaana abafise ebakoze etya vis-a-vis n'abaana ba RDCs abatasaliddwako abamu abakyusiddwa nga tebamanyi na kibasuusibwa then ebiina nga tugeze NUP egenda kutunuulira election za shadow cabinet buli muntu alina expectation ye ng'eyayiseemu waliwo bano abakubiddwa enkokola tebamanyiddwa ba president n'abayoolamu abamu n'abateeka mu cabinet
oba abamwana abalekayo baddayo batya mu bibiina byabwe gye basooka okudduka abamu bakomawo nga Charles Salinjoji of course n'agwa then challenge ebeerenga ku DP eyagamba nti Mawu yagamba nti nze bwe sireeta ba MPs 15 ngenda kulekulira kati ntandise okuwera tooko nti naye naleeseeyo mwenda naye omu yakubi vice president. Who was vice president? Ebiseera ebisinga Kalula abadde akamalira. He was a vice president. Yes. Kalula abadde akamalira mu kooti okuva ku Judy Mbabali. Kati ate eriyo abakubiddwa within NUP, I mean DP nga bakubibwa NUP. Kati clearance gundi eri so congested. Nti waliwo abakubiddwa nga bamaanyi nnyo mu constituency yabayamba nga bakubiddwa abantu abatagenda kubayamba. Kati isho okutegeera obulungi ekituufu nga tuyisizaawo emyezi 6 yala emaze okulonda cabinet emaze shadow cabinet emaze naye resource envelope temala kuyimirizaawo balonzi baffe betukola ki betulina Katerega webalinyise bwebalidala okenze sirajja tuleze bulungi rutini ya ebisuubirwa okuddako nze ndowooza nti bino bye twogera wano bwe tubanga situekoza paramenti ey'11 ereme kubeera nga paramenti eza bulijjo ennongoosereza ezizze zifika ezitunulemu baateekayo kubanga si buli bantu nti bajja si buli muntu nti ajja kubeera president si buli region nti esobola okuproducinga president waliyo regions nga Greater Bushenyi ku Obote 2 nalabira ddala nga baali satisfied nga tebafaayo n'Enyamurungu Obote so nga bo baawala nnyo okuva Obote gye yali aveeramu era ndowooza wabalabanga Museveni azze mu 86 tebaamwagala ne bwe sijja kwogera bye baamuyitanga ng'akyali mu nsiko naye mu 89 bwe twali tugaziya NRC era ne baleeta basajja baabwe batti Berondwa Bakanyomozi ne babaleeta mu paramenti. Sijjaga nti Mwami Museveni yabeegulako nnyo okulaba nti bakyuka naye bwe balabye nga service delivery dose ewaabwe ebadde nnungi nnyo ne bakyuka era kati bamugira ki bamufiirako kyensuubira nti neyo service delivery bwagikola ng'ewa Kiso for example Greater Bushenyi ndowooza eyina nga bakabinet minisita 7 naye wa Kiso eya 2.5 million tebadde na cabinet minister n'omu ebadde eyinayo ba state minister nga 3 oba oli awo nabo bw'obafaako nga bw'ofudde ku Bushenyi bw'afa ku Bushenyi Mwami Museveni teyakyawa Bushenyi abaamuvumanga ne bamutuuka n'omuyita Omunyarwanda eri nga balina Obote ne luno ne baleeta batti Berondwa yasigala abeesibako okukyusa luyabakyusa kyensuubira nti neeno wa Kiso ne Buganda nakyo kisoboka nekiki kyembaddeko nti si buli region nti enaavaamu nti president ebya rotational presidents nze sibikirizamu naye bwe tudevolvinga power ne bwetaba federa eri obadde oyogera ku Northern Ireland Bungereza si federal state naye yaseeseetula obuyinza ne buteeke Scotland ne buteeke Wales ne buteeke Northern Ireland ne South Africa si federal naye yaseeseetula obuyinza ne buteeka mu provinces ekyekenya ekikisa obadde ogamba ziri ate provinces abo 7 bazivaako bali bayinza ozikyusakyusa naye ate bwe bakka wansi ne bateeka ku county ezana 2 ne kifa amakulu so regional governments mukulu muwanga bazanjula mu bill bagireeta mu parliament mu 26 n'okutuusa kati teteesebwangako oba oli awo yandibadde eyambako ku kintu nga kino so ebyo tusuubira nti parliament eno eddako ebintu ebyo ebitu ne reform nayogedde ku citizens compact gye mwaleeta mwali mwakagireeta ne iPod NRM gyeri represented nereeta kumpi ekintu kyekimu mwalimu ebirala bingi naye ekyasinga okukwata abantu omubabiro kwega nti addiridde mu kalulu ka president automatically afuuke MP era abeere leader of opposition ebyo bwe tunaabikola oba oli awo mu maaso eyo tunaagenda naye n'abali mu buyinza ate namwe ab'oludda oluvuganya twagala mu demonstrating nti kyogedde naye bangi kummwe era mukya mwabadde mufuba kufuuka ba MP oba kusigaza bwa MP kye mwafunye era bangi mwasudde ennanga nze ndowooza nti nammwe mwandibadde mukolako ekisingakaawo
chance tewali ki mukwano gwange Felix Kulaije teyalabikidde na ku listi y'abo balonda namusanze ng'alinze results kasi abaddeko MP waliwo abatabanga namusanze ng'alinze results yadde musomesa wange namusanze ng'alinze results naye twasabye mukulu kibazo ky'obuuza what next after elections tewali kigenda kubaawo in terms of politics olwokuba nti mukulu Museveni kye yali yeerayiikirira kyabadde akolerera kyabadde ataddeko ensira nnyo ebadde insurrection or an uprise tafaayo nnyo nti Muwanga Kivumbi ali Butambala as long as nti Muwanga Kivumbi tagenda kukola zirwale tagenda kukunga abantu kwegugumba what we call like walk to work ebifaanana bwe bityo as long as ono Lukwago mu bwabanga mu road naye nga tagenda kukuba rwale tagenda g'abantu mujye twekaala kanse etano giwedde omulodi ekyo takikozeeko anti bateesa maybe I don't know ebikatubireke simanyi nangane kati njagala mirembe kati katubireke sikyemusabye ate sinze mbadde nkyerese so problem yebadde ya insurrection kyobalaba tubale tuyina wano thesis nze naawe that theory bamuwanga abagamba buno bwabbibwa tebababbye babalese bayitewo olwokuba nti bwebabeera mu kujaganya society tegenda kukola uprise oli omusibira magere bano obaleka ne batambula nga bwebatunuulira ate nabo tebagenda kuyita demonstrations tebagenda kuyita rallies tebagenda kuyita so the threat of insurrection Museveni gyagamba nti yakuba because bubakwata Kyagulanyi Luka wabeerawo ka insurrection and Museveni says it was defeated kyayiraliikirire nnyo Museveni's concern therefore is violence agireetedde emundu eri ku street bwobanga tomwanukudde emundu finally ejja kuvaawo social media ekomewo today obuto tulinda akalulu akajja and so the issue is really the issue is military Muwanga Kivumbi and the likes of them kyoyina okukola kubongera allowances bongera allowances bazimba amayumba bazimbe bizimbe bagule farms ne mukulu w'omushana lumwe amagye tegali wamba gavumenti nga galaba obunyunyusi bwa parliament bususe kibaza alibuuza ekibuuzo kati kyabuuziza kya bululu after elections because and why do they invest in this economy kibazo kulwaki ozima mu economy uko ina confidence mu Museveni security mu Museveni system so as long as you remain as stable militarily aja kubeerawo bwana aba mu contesting ki military ebijagana singa wabeerawo threat yona then you will go through violence wala bano babase babakuja obutayimba gasimbagane ne bannamawulire Muwanga. Let me speak to the issue manye kwano mpulira nnyo Kateregga n'abalala manyi ekimu ku bya happening mu Uganda kukushkuinga debate ne mujawuliyo issues now Kateregga akozesezza nti obunyunyusi bwa parliament ne Kateregga nina budget ya Uganda wano sector allocations eri mu kitabo kino ku trillion ana mwetano parliament joite enyunyusi egenda kutwalako billion 6 less than 3%. So, because those are nandigambe obunyunyusi bwaba MP. No. Not parliament as an institution. Let me tell you. Nabyo propaganda. Betutabi debunking. Because ekintu kyoyogerako. Parliament joite enyunyusi as an institution. Sagajiri. Ngambe nti nchijeo nengamba MPs. Out of 40 trillion, ya trillion, ya billion Rukaga. If you want to kunonya runyunyusi Kateregga and you have the guts, go and question what is called classified mo budget here. Security. Now, when a chintu shoko kunyunyunta, ye Museveni, you get the number one priority ye security. Security mo budget here yako eno jetuva kweno jetuva eri mu paper. Eno jetuva jetuyiso mwaka guno. Eride mu classified trillion 5. Ezo nga temuzina na kuzina nga muzeoze ku katale kyovola bawano as you propose next year's budget omanya singa okuseka yaola Uganda said because ye ali guaranteed trillion nya
kuzogenda correcting ku trillion abiri awolawo kuva wanaeka awula wano kuva ziri wano the entire budget ebera mu page emu aguze treasury bills eyaguze treasury bills ya smiling because ye ali guaranteed because ziri automatic orugi kuranga gofuna akako era ada ku beach ayambadde kinu kakati oyo yagamba kati choyogedde bulungi awo yenyambala wandibire isi kastoka nga Museveni naleta amaje ku street naleta mamba then you go for those trillions. It's our politics. The question is the question is Emandwa ya mukasite yogera the question is chema de gamba the question is but we are going to addressinga ku bintu ebistressinga economy yafe is the model of our democracy. How deep it is, how wide it is. Bemunabanga muchi kuba ebikonde. Nga mucha so which one is cheaper? So which one is cheaper? Kugula mundu. No way. You are demonstrating through the figures here. Nti ne sente zigule mundu kati. Nazo zewola. For how long will you do that? Atato cha zewola mu zo abachana tebazikuwa. Ezogenda okuwachi kubo. Ogenda kubana bali wali mu muti agenda nagula ki treasury bills nazikuwola n'ozimu lyako nazimarketing oyogera ki tinezeba kubanja zoyino basasula tozisobola because interest repayment gochokola repayment zoyino basasula today trillion 8 tozina you do debt refinancing odaye kwewola ku kibazo no kusima kinya nozika kino so bobanga bote bo running economy nenga impression jagalo gamba bani ekizibu kyamwe bali abalina olukaaga. Yes, it's a problem. Who never food ebitaano? Which organ makes it 500? Whose interest does it serve? Nojo problem ya Uganda eriti. This parliament yenu ani atula nayo n'agamba nti kamba we bisatu munkolera amendment. So where is the problem? And who is the master of corruption of parliament? Asoko Bagula is chief executive. How can we ever heard of it? Yeah, but you see, NRM, the best. Yo church umuzanya gwemanyi inayo goalkeeper wakubagura na kutuyingiza mu crisis eyo kati wobuza muwanga Kivumbi in your team ani goina who is the best okutuja mu crisis eyo muwanga Kivumbi will speak in tongues and that's Uganda's crisis. No, tuwuliriza munamawulire Solomon abadde agamba every member of parliament is to get 300 million up to from 200 million to buy a car. Has to look for 165 billion to cater for the 527 MPs. Those are contesting actually Gambia nti. Just zirina message yin anti chegambye ne figures zo chitufu emotoka zagamba zimala 165 billion katerega ekyo kyagera ko teroza anti yagera bukulu ku kitabo kyenkulaze zizino one buying cars. But the question is, no. For me, the bigger picture is you have a parliamentary, you have a whole budget here. The whole of it. Serwanjaza ayogerako actually Mwanga yagambye zirina parliament eri kulukaga. Serwanja akyali ku 10. But the bigger question is classified. You have a parliament eyenkana essomero. Yes. Yenkanaga kan primary school or secondary school y'abantu bitano bagenda kuwa value ki. But what is the purpose of having parliament y'abantu bitano? It is to have a chorus. Era bobera ne maestro ayimbisa eyo tagiyimbisa toyinza kuyimbisa abantu bitano maestro bano ba choristers abali international. So in terms of value bana ebitano value chain togiyinawo neri yajagala nga eri bitano. Then when you look at the deeper, because nze natunu nawuliriza Mwami Museveni nga appointinga ku strategic interests ze mu myaka 5 ejiddako gaganti okugula ebyokulwanyisa okukola ki. Yes, kati mora bano babadde ne meeting ewacha agulani ngoyina okuteeka helicopter wagulu ku bya communications
you could use a drone of $200. You don't need a chopper. You see, the big point. Mwanga genda maso malirize. Ebyokulwanyisa tubikola kwerinda balabe bebweru ne region. The region tegeza East Central Africa. Other than ebya police. Katerega nakugambye. Waliwo yakwata milioni nkaaga n'omusovyo n'agula chopper. Gwe yali yerinda ng'onaaguze gunship eno nti seruwandula oli n'agula anti-aircraft S300 which is also very expensive. Ekiba n'egiteeka ku ttaka nga teyeetaaga a quarter of the budget eyaguze chopper. MiG-21 abatanzania ze baakubanga MiG zaffe za 79 twazitwala Isirairi ne bazikyusa kati anti-aircraft tekyasobola gikuba. We now have S300, but it's also very expensive. Okay, what I know, there is no plane which cannot be pulled down. And actually, for me, mwangalinda kone kwecho necho tichiri fundamental because bubanga mulirwana ogolooza nti ye mulabewo muganda wo emanga wano waba rwomshana Rwanda. What you need, what you should invest in is in a relationship. You need to invest in relationships with your neighbors other than reinvesting in gunships. Chawaza the imperialist. Chawaza we are an imperialist. So atawa wagira imperialism. No. Nze bobanga agenda yo singama Museveni bwe yayimiridde bombo yagambye nti I want to be an economic imperialist in this region. We are building roads in Congo. I would be with him. No, be with him as Imangudo Congo. But bino the way Uganda, the way Britain built Uganda really. We have everything wrong. Knowledge okugenda ku buntu obutonotono tebugenda kututaasa. Nze mpuliriza debate yano and the benefit of Jemfunyi mu myaka gino musanvu ntudde mu defense committee and a very attentive member nengenda ku nav ya budget. Now you need to understanding. I can now boldly tell you, Ningambe Gwangani, Tituine Chizibu, mode of democracy, Tituine. A yielding on councillors by Ugera Banu councillors by Ugera Kovano. They're not a problem. By the way, financially, that's not an issue. So but problem joina one hemorrhage ye Gwanga Weli, Erimobino. Out of 20 trains, we're going to collect MURA. Is it for service delivery? You don't have 4 out of 20. And that is on now, organizing consumptive expenditure. I would have loved the president. I could have strategically think, even on the street philosophy of Gwanga. Because who is the enemy? Anyway, nti enemy bebana abagamba tugende tulonde noba bobululu then ngabegugu you work on that. Do you buy anti-missile? It's simple. Do you want to buy anti-missile? Bebabanga abeka sese buying issues nzululu. Do you need to buy an helicopter gunship? Let your political class, I would have expected both the intelligence, by the way, and the political class of NRM to go to Kasese and sort out so issues. You will be like Kirule? You will be like Kivenai? No. Now the question is, if you are Museveni, then you will be in poverty. So the choices are clear. But Mwaba preaching this thing of, you see, the country is run by on a gunship, on imposition. You've not helped Africa. I mean, you have had leaders in the region because the imposition. How far have they gone? So Zimbabwe Njagala Peter fawaina omukisa gwa mirundi ngesatu nze nina omukisa okubeera mu parliament, okay, nina omukisa okungalaale, nina omukisa okujja kwani ku radio for the first time to government. Can we refocus the country to the real debate? Because they don't have a cut media they paid for media yaga kantu kujiza simanya na agere motoka ya milioni 3 aba bavugaza mekarukaga. So then you discuss ebisatu. It's like now we are all in all this debate. Now mayenda aje tuta discuss zeko yabubi. The big question obululu bwetwayina babu ba.
ono ayagala kugamba nti no the issue is tribal. The question is ekyobululu okububba Solomon Mwita atugambye nti ku bbalaza mukulu Kyagulanyi ajja kufayiringa omusango amanzo bawa notice nti ku bbalaza nupo ejja kufayiringa omusango against the presidential elections. In action the Chiwanga group was justified. Kibazo in actions on the Mwanga group was justified. Which action? Any action Jababa Kola yona was justified. So the Chovara Nkola appeal. Era njega kwegata ku Kateregga. I hope my other brother tunabera ku same page. Tetuda mu small fights. Because they said the small in kanich ke twafunye. Small niche kasinga kuketubadde nako. Because I can now sit down with about 50 people and think alike. Tusobola bakozesa even the strategic advantage between that the area between a linear capital. Can we lay a siege and cause a national rethink? Gasimbagane ne bannamawulire